Nakankaka Yvonne ng'amazima embeera gy'ayitamu yasaana kubeera nga asabirwa ebyaddala kubanga embeera gy'ayitamu oluvannyuma lw'obutambi bwe okuteebwa seeti endala. Actually akatambi kiraga munira bonna baabukwata ku lunaku lwe lumu luli eri olwakali ke twasooka okubeera nga tulaba. Naye this time round ono yabutemyemu, ndowooza yakwata obutambi obuwerako, kati ono yakwola olunaku ng'amazima kiraga mbu obutambi bwaluli olunaku obwakali akatambi ke twasooka okulaba nga yambadde bakaita batyaye nga ka red kona ko walaba nga ka red. So kati yasazeemu just busazi clips endala ze yali yakwata n'atuweereza kwegamba zino zibeera mu 3D kadedi kali ka trailer ndooza oyinza okigamba kwanga mwalimu awo n'aka speed awo wakaddukira speed ndooza eri yali trailer. Kati omulundi guno eno atadde episode eyasooka n'ata ne episode ey'okubiri oba waliyo episode ey'okusatu n'eyokuna tetumanyi. Naye Nakankaka Yvonne avuddeyo n'akakasa eggwanga mbu omuntu ali mu katambi ake yalabikiddemu yeye teyeewakanye ddala kituufu yeye n'asaba bannayuganda bamusonyiwe omuti buli muntu asobola okubeera nga akola ensobi. Okusinziira ku message ye kiraga Yvonne Nakankaka alina omwagalo gwali mu kubeera nga asaba nti bannange akusaba oleme kubeera nga omukyawa akwagalanga gwe omuntu naye yandibadde akusaba omwoyo omukisa gumu asobole okubeera nga akukakasa nti akwagala. Nabiri byonna ebyaliwo before banga tannakubeera nga akusisinkana n'ebyakatambi konna yali mu kubeera nga ate akatambi mu biteeke ebbali n'asaba bannayuganda okubeera nga bamusonyiwa. Ekirungi ekiriwo avuddeyo n'akakasa eggwanga. Mu kusooka yavaayo ne yeewakana lwakubanga Dr. Sefuka agamba actually yavaayo n'amuwakanya n'agamba si yeye na buli kimu biki ng'agezaako okubeera nga amuyirawo omubiri. Naye ku guno omulundi olunaku olw'eggulu yavuddeyo n'akakasa eggwanga n'agamba omuntu alabikiddemu aka akatambi oba alabikiramu aka akatambi ak'obuseegu ddala kituufu yenze Yvonne Nakankaka naye ng'asaba eggwanga limusonyiwe. Yeesi omuntu ng'okula waliwo ebyekito bingi nnyo byosobola okubeera ng'okola ebisobola okubeera nga bikutuukako ensobi zosobola okubeera nga wejjusa naye asabye bannayuganda okubeera nga bamusonyiwa. Neera ka vidiyo akalala ngenda beera nga nkakuzanyira kyengenda okusaba ku subscribing and ku SMX Media ebisigadde obindekero ng'e notification bell nga wenna ka uploadingirayo gwajja osooka okubeera nga okafuna. N'ekirala ono ku SMX Media tutambula ne Akivumbi omunombi w'edduwa agamba nti gwe naayita mu kusomozebwa okwenjawulo bizibu bya business relationship oba bya family gyesobola bulungi nnyo okubeera nga akulombera edduwa mukoleko ku enamba y'essimu ebisigadde obimulekere.